Alright, kyonna ekigenda mu maaso kiyinza okulwawo okumanyika ensi, naye trust me, with time tujja kumaliriza tukimanye. Amanya bampita Kalirugambo Promax. Njagala ovuga vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda gy'asinziira okuba nga atuwakika. Now, bassebo ne bannyabo, mbadde wano eno nga ngezaako kugoberera kwe bayise okulayira kwa Museveni. In fact, okwerayiza kwa Museveni. Era mbadde ku mukutu ogwa X. Nga ngezaako oyita mu bifaananyi ebibadde Kololo. Bassebo ne bannyabo, okunoonyereza kwenkoze nti gibadde emyaka 40 bukyanga Yoweri Kaguta Museveni afuga ggwanga lino erya Uganda. Era emyaka egyo 40 olunaku olwaleero lubadde olunaku olwokubiri Museveni lwalayiziddwa nga pulezidenti wa Uganda nga mukyala we Janet Kataha Museveni tali naye. Mulundi gwoku mu myaka 40 gafugidde eggwanga, ebisanja ndowooza 7 byafugidde eggwanga Uganda. Guno mulundi gwakubiri nga Janet Kataha Museveni tali naye ng'alayira. Omulundi ogwasooka bassebo ne bannyabo gwaliwo mu 1986. Yoweri Kaguta Museveni yalayizibwa nga pulezidenti w'eggwanga Uganda nga talina mukyala we Janet Kataha Museveni emabega. Era kigambibwa mbu olwo olunaku lwe yalayizibwa mukyala we n'abaana baali tebali mu ggwanga Uganda, baali mu ggwanga lya Sweden, because gye baagenda mu buwaŋŋanguse mu lutalo yabakweke Sweden. Bwe wangula olutalo mu 1986 bamulayiza nga Janet Kataha Museveni tali naye. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwa June, neera Museveni alayiziddwa nga mukyala we Janet Kataha Museveni tamuli kumpi ku lusegere. Ogwo mulundi gwakomeka gwakubiri. Naye tewannabaawo any clear explanation as to why First Lady talabiseewo nga President Museveni alayira. Tennabaawo. Nkugambye mu 1986 teyaliwo lwansonga, yali mu ggwanga erya Sweden. Olunaku olwaleero Museveni alayiziddwa naye nga Janet Kataha Museveni tali naye. Bassebo ne bannyabo, njagala tutunuulire incidents zino n'obwegendereza. Bannayuganda baava ne bayisa amawulire nti Janet Kataha Museveni ali bubi, ali mu ddwaliro, embeera ye si nnungi. First and foremost, government teyavaayo kuwa explanation, yabyegaana. Era waliwo n'abagambibwa okuba nti baakwatibwa olw'okuba nti baavaayo ne bagamba nti Janet Kataha Museveni baafulumya amawulire, gwaliwo yasibwa. Of course abasiga tubitwala like that, tetwabifaako nnyo. Now, ekyasinga okukwata attention y'Abannayuganda ye muwala we eyali ateeseteese okusaba kwe bayita Thanksgiving Kololo okukujjayo, wabula naye okujjayo yagamba unforeseen circumstances, teyawa nsonga clear lwaki yajjayo okusaba okwo. Era n'agamba abantu tujja kuzzaayo mu maaso kaawo na buli kati tazzangayo kusaba. Era abantu ne bagamba lwaki akujjeeyo, because yakujjayo mu nnaku ze zimu abantu lwe baafulumya amawulire nti Janet Kataha Museveni mulwadde. Eyafulumya eggulire eryo baali bamuyita Kakwenja Lukira Basajja awangaalira Germany. Yava n'ategeeza eggwanga nti Janet Kataha Museveni ali bubi nnyo, era yaddusiddwa ensambya, ne bbaawe n'agenda omulaba ne bamugamba nti ali ku tebuukye. Wayitawo akabanga katono nnyo, omukungu mu gavumenti General Naraiso avaayo ategeeza eggwanga nti bannaye ekituufu maama Janet mulwadde. Muganda wange Museveni yaŋŋambye nti embeera yegenda etereeramu, kati wayise emyezi gigenda mu 2, almost gigenda mu 2
okuva na Lois oyo agamba ensi ti Janet Kataha Museveni mulwadde naye agenda atereramu. Even up to now she has never been seen out in public. Tewali yali amukubye ku kyamulubale mu public. Tewali. Olunaku ensi lwebadde erindirira okumulabako lwolwaleero ennaku z'omwezi nga 12 nga Museveni yeerayiza bassebo ne bannyabo. Kataha Janet Museveni talabiseeko. No clear explanation. However, we are waiting tomanya. Bayinza otugamba nti abaddeyo naye nga talina maanyi. So omuntu asobola okuba nga abadde mulwadde. Yes, n'abeera nga talina maanyi. But remember, she is the Minister of Education and Sports. Ministry ezisinga okuba ez'amaanyi ennyo ezeetaaga abantu nga mu butuufu bali sharp and on point. First lady wa Uganda Kataha Museveni bassebo ne bannyabo. First lady wammwe nze siyo wange talabiseeko mu kulayira kwa Museveni. The second time kugambye omulundi ogwasooka obutalabikako mu kulayira kwa bbaawe, it was in 1986. Museveni yalayizibwa nga Janet Kataha Museveni taliiwo. N'olwaleero 2026 talabiddwako mu kulayira. Gwandaba olowooza lwaki First Lady talabiseeko? Emu ku ensonga entono eziyinza okulemesa First Lady okulabikako mu kulayira, either nga ye ne bbaawe tebakyakwatagana n'agamba sijja nabbi gendamu, either nga she is sick, either nga sobola kwogera kyakusatu. Bayinza okundya kibooko. Naye nga ladies and gentlemen, nze bampita Kali Lugambo Promax. Abasinga mubadde temugoberedde ensonga eyo, naye ndi wano okutegeeza nti bannaaye talabiseeko mu kulayira. Tubadde tulindiridde lunaku luno nga tugamba bane abasajja kabaswaza abaatuwa amawulire. Manyi bannayuganda musabukasabuka n'ebigambo nti Janet Kataha Museveni mulwadde, simanya akina yafudde, akina biki, nga tulinze lunaku lwa leero tulabe ku maama Janet Kataha Museveni. Bassebo ne bannyabo, omukulu azze yekka. One single-handedly bulijjo abadde atera okujja ne maama ng'amukutteko, omukulu alabika zeeka. Waliwo omuntu omu yavuddeyo n'agamba nti singa Arsenal ewangula ekikopo kya Champions League kiba kitegeeza Arsenal yambala red. Nammwe bannankyukakyuka abambala red mwandibanga mugenda kufuna ekikopo. Bampita Simple. Verse 256 gwe mukutu teweerabira. We are proudly sponsored by Zaid Lighting Store. Bagamba nti bayina amatala gonna kuba ku nnamba eziri awo wansi ate osobola okuba nga weeyunira ebyakabi. Tukwatagane, mweraba.